Omulabi waffe omulungi nkwaniriza kusanve gyera kwempula webale kutwekumirako webale kubanga otuchekingako oba tonaba subscribinga nyiga akapeesa ako onyige n'akadde buli kituteekayo obe ng'okifuna. Olwaleero nina ekintu kyenera twogereko kyajja dda mu ofiisi yange naye njagadde tukikubaganyeko ebirowoozo yuneva nowayinza okubaayo omuntu eyo omulala agenda mu maaso n'okubanga ayita mu mbeera bweti gye tugenda okuba nga twogerako. Gambye nti kyatuukako dda mu ofiisi yange naye nkikomezaawo tukikubaganyeko ebirowoozo then tulabe oba tusobola okufuna okubaako ate gwe tutaasa eyandyagadde nga bwomanyi munaye abasajja nekya demands ate ffe tubanja nnyo oyabaye ne twekanganga n'oluusi tukakiddwa okweripa ku bakyala nga si mukadde akatuufu, not that we are forcing them but nga tugezaako okuba nga tulwanyisa obutonde naye nga obutonde bulina kye bwetaaga ate ng'ekirina okutaasa obutonde be bannaffe bano ne weekanga nga ngeri eta onagamba nti mutya baddaani era awusigabe yamusiga sirimu naye yamusiga sirimu yali mwana wa ssenga wa mukazi we. Oli mukyala muganda nkubuuza ekibuuzo oyo aba amuyita atya? Aba muwala we. Aba muwala we kubanga omwana ssenga wange gwazaala aba mwana wange. Kati bba wange omwana oyo tuba tumuzaala mu buwangwa kigeza teyali mu makubo matuufu kolako mikolo gali makyama. Anyway, waliyo omuntu ali eyo nga akabasanya awusigaalo ekintu kyonga bwewakiwulira atugambye nti awusigaalo yamusiiga sirimu. Okiwulira awusigaalo yansiiga ki sirimu ate yamusiiga sirimu ogambye nti abeera mwana we. Awusigaalo okusiiga omusajja sirimu omusajja yabaaba mu nsobi oba awusigaalo yabaaba mu nsobi because awusigaalo she is not your wife. Si ekyo kitegeeza nti tewali ngeri yonna gye muteekeddwa ebyabakulu kwerigomba. Nedda kati ku nsonga eyo obulwadde buno butambula mu ngeri nyingi. Waliwo okumusiga obulwadde ng'obakonekitinga emibiri gyabwe nga buli omu alinako ekiwundu. Waliwo okuba nga beerigomba bakonekitinga emibiri nga buli omu wabayaleeta eggwali naliteka kulya munene kisoboka bayinza ofuna accident nga bali bonna. Nedda obulwadde buno obulaba bayinza okuba nga batambula ne bafuna accident. Kati amabwa gano wegeekoonerako saani kyentegeeza obulwadde obwo bujjira mu ngeri nnyingi nnyo. How sure are you nga amabwa gegeekoonye kubbwa nti awusigaalo yakusiize sirimu? Kibuuzo kikyobuuziza. Awusigaalo yasiiga omusajja sirimu nenkubuuza nti ani yali omusobya? Omusajja yali musobya lwansonga abasajja bano abakozesa abaana b'abaani beefuulafuula nnyo nti basanga abaana b'abanaabwe nga bali nayivu ne baagala okubatwala process awo wenkubuuliza yamusiiga mu ngeri ki? Yamusiiga mu ngeri ki? Kubanga tuyinza there are many ways omuntu zasobola okusiigamu sirimu. But when it comes to awusigaalo and a big man in the house awusigaalo ya preparing buli kimu awaka asobola okukola ekintu asobola okukabula akajuisi n'atonyezaamu omusaayi gwe. Omusaayi guno omusaayi gw'omulwadde gukugendako. Ebbwaliro likasalikona nedda saani omusaayi guno ogutambuliramu obulwadde obwo ebiseera ebisinga gukola nnyo kinene nnyo omuntu okufuna obulwadde obwo. Omusaayi ayinza okuba nga alina ekintu kye yakola
ayinza okera nasala enjala oba ensonga ezirio sizakusala njala madama nze njagala kumanya yamufunisa nze wama nakitegedde dda nga wewagambye nti simanya mmwe ensonga zibasukkako nga simanya mwami gundi tasobola kukola atya mwefuula nnyo actually naye ekintu ekyo kibagwanira mwetaaga ne muyigako kusoma omulundi ogumu oba omulala nedda abasajja banene beefuula nnyo mubukuba tebasobola kukola fenga tusobola okwekontrolinga omusajja okimanyi nti olina embirizi meka 7 zonna zolina okimanyi nti bakujja bajja lwa musajja excuse us ezo nature zammwe ezo mukigwanira n'okukigwanira nedda kati webanga ensonga eyo gye ndowoozaako esinga okutambuliramu obulwadde obwo nga ddala kituufu yeyakolebwa house girl nateekwa okuba ng'alina ekintu ekinene kye yakola okusikiriza omusajja ono omusajja ono n'agwa mu kikemo n'agenda ne house girl oyo gyogamba omusajja omusikiriza olina kukola kintu kinene nnyo munaye abasajja labwekulasiu kasobe tugereko mu studio katono then tukomewo tulabe omukulu kikyagamba mu baluwa eno then tukomewo tumukanyumiro kafe akasimu okubeera akanyufu tovaawo tosande sagasagana katuwulire ebyo byaggwera wow nagambye era avu empula kwemaisi era nga nagambye mu kanyomero kano tosalira nnyo omuntu musango munange laavu etukosa ebintu bingi era nga bw'oba olina kiwandiyagadde nseetegeere ekyo kyali kikutuuseeko mu mukwano nga olina omugugu gwe weetisse nga wandiyagadde okugwetikkula ng'ogutegeeza ku bantu nagambye tuyinza obutayasanguza era tetujja kulaga kifaananyi ky'omunange wow kene bagase leero kuliko omuntu okugamba nti house girl yansiiga siriimu katonda wange atugambye nti house girl yansiiga siriimu laavu empula gyebaleko amanya yenze muti abaddaani ngana agambye nti amanya yenze muti abaddaani nga mbeera Masaka nina abaana 2 nalina omukyalo omulungi ennyo Kamala mpozi n'ekibi oba olumbe lwa usigalo atugambye nti ye muti abaddaani era nga abeera Masaka wuliriza agamba nti nsaba buli awuliriza ansonyiwe olw'ebigambo bino nalina omukyala kubanga kati sikyasobola kubeera naye oba kwebaka naye yali mukyala mulungi mukyala wa mpisa ate mukyala mukozi yali mukasi atya Katonda nali maze naye emyaka 10 kyensobola okugamba wabula kati maze emyaka 4 wabula kati amaze emyaka 4 e Dubai ekisinga okwasa enaku nti mukasi wange agenda kudda mu mwezi ogw'ekkumi Katonda wange agambye nti mukasi we yali mukasi wagonjebwa yali mukasi wa mpisa yali mukasi yali atya Katonda era ng'essaawa eno amaze emyaka 4 e Dubai mukasi we agenda kudda mu mwezi ogw'ekkumi agamba nti mukasi wange ng'agenda e Dubai yaleeta omwana wa ssengaawe atuyambe ku mirimu laavu empula nali musajja mwesigwa atasobola kwebaka na awusigalo wadde nga yali muwala mulungi naye engeri gye nali njagalamu mukazi wange nali sifunangako kirowoozo nti oba osanga nsobola okwegatta n'omwana oyo wuliriza tosalira muntu musango nga tonaba kumanya wa gye biggweera Katonda wange agamba nti ebbanga lyetoolola
Love Emperor n'atandika okukyuka. Ekyo kiri mu butonde bw'abasajja. Tobanenya. Era omusajja alikera ku makya n'agamba simanya sisobola kwenda, simanya biki. Bise bisinga abalimba. Kubanga ogenda n'otunuulira omuntu. N'otunuulira mukazi we waka. N'otunuulira gw'oyendako. N'olaba ng'ekituufu olina ekikyamu. Wuliriza. Tukyagenda maaso na kano. Agamba nti Love Emperor n'atandika okukyuka. N'atandika okukomawo nga bukyali ewaka nabe ku Fiina oba Awusigalo. Wulira ekibi engeri gye kisenseramu amaka. Yatandika okudda ewaka ng'obudde bukyali. Wulira ekibi engeri gye kisenseramu ewaka. Yatandika okudda ewaka ng'obudde bukyali. Wabula ng'ekimuzi ewaka yali ayagala kulaba ku Fiina Awusigalo. N'atandika okufuna embeera endala. Waliwo obulenzi obwajjanga okumulaba ewaka. Fiina mukazi watu yali afunyeyo n'obulenzi ku kyalo okwo. Laba sinema. Agamba nti olw'okuba nti nali ntandise okukyuka, bino ate byatandikanga okunnuma. Ne mugamba tebaddamu kujja, bayinza okubba ebintu byaffe. Wabula ekituufu kyali nti nali nfunye obujja ku Fiina. Amazima gali nti ebbanga mukazi wange lyamaze ebweru, oba lyali amaze ebweru ery'emyaka 2, nali seegattangako na mukazi yenna ge mazima. Osaaga nagambye ebiseera bisinga Love giraba edduka. Love ye feeling ekyasinza okubanga enyuma ku nsi ya Katonda. Naye tukola ensobi nnyingi mu mukwano munnange. Kyovula toyina kunenya muntu. Kyekyatuteesezaawo akanyomero kano. Ogese kubbulira abantu kyekyatuukawo, nsobi eki gye wakola. Mugugu ki gwe weetisse mu nsi y'omukwano. Agamba nti lumu nakomawo emisana ng'omutwe gunnuma ewaka. Agamba nti bwe nakomawo saayita nasanga waggule ne nnyingira paka mu kisenge kyaffe. Agamba nti ekisinga okwewunyisa, bwe nayingira mu kisenge nasanga Fiina ali ku buliri bwaffe. Wabula ng'ate Fiina yali bwereere. Love Emperor nawunga. Nanoonya ekyokukola ne kimbula. Agamba nti ekisinga okwasa ennaku, oli musajja naawe otegeera embeera eyaliwo. Yali amaze emyaka 2 nga teyeebakangako na mukazi yenna kuva mukazi we lwe yagenda. Wabula agenda okwate kuba okudda. Yasanga Fiina. Kali kirabika Fiina bwe yamanyanga nti mukama we ali ku mulimu, ye ng'akwase kuba ng'agwa ku buliri. Mukazi watu yeggwiranko ng'atamanyi nti obw'osanga aliwo n'omuntu asobola okujja. Agambye nti namusanga ali bukunya nga yeebase ku buliri. Love Emperor nawunga. Nanoonya ekyokola ne kimbula. Agamba nti bwe nkugamba nti namuzuukusa mba nkulimba. Saamuzuukusa. Wabula nange awo natandikira. Natandika butandisi. Kyokka ekisinga okwasa ennaku, Fiina teyeesikaamu, Fiina teyakaayana. Agamba nti nayina omulimu gwange gwa myaka 2. Banange agambye nti Fiina teyakaayana, Fiina teyalwana, Fiina teyeesikaamu, wabula ng'alina omugundi gwe gwa myaka 2. Love Emperor omwana w'omukazi yali yategekwa. Omwana nga yabumbwa. Omwana nga yabuguma. Kiba kibi omugeza ku mukazi wange, n'ekituufu kyali kimusinga. Ng'ekyana kibuguma nninga ali mu sawuna. Oba ebbanka luweno njibalage. Kwa mwizo gambuba. Mbijjawa.
agambye kiba kibi omugesa ku mukazi wange naye amazima musinga. Ekyana kyali kivuguma ng'alinga ali mu sawuna, ng'ekyana kitulukuka butulukusinga omugga gwa Nayiro. Aya, mpeereza olupapulo olulala. Katonda wange agamba nti bannange essanyu lyambugaana, era abaana baali basomera mu dde nabeetikka ne mbatwala mu bisulo. Abaana yakwasa ekkubo n'abeetikka n'abatwala mu kisulo. Yasobola okweja vaana, yasobola okuba nga anyumira obulamu ne Fiina. Agamba nga wayise emyezi nga 8, n'agamba Fiina tugende twekebeze, nakkiriza. Kati n'ekisinga okwewunyisa, musajja wattu Mutyabaddaani yevulunga Fiina okumala emyezi 8 nga tebeekebeza. Agamba nga wayise emyezi nga 8, namugamba tugende twekebeze, nakkiriza. Wabula Laavu Empula ngenda okudda ewaka nga Fiina yakutte mudda ebibye yagenze. Laavu Empula ngenda okudda ewaka nga Fiina yakutte mudda ebibye yagenze. Era nga yandekeddewo n'akapapula akagamba nti I'm very sorry but you didn't talk to me first. Katonda wange. Era nga yandekeddewo n'akapapula akagamba I'm very sorry but you didn't talk to me first. Allahumaka. Katonda wange. Fiina yali amulekedde akapapula akagamba nti onaasonyiwa wabula tewayogerako nange oba tewambuuza mu kusooka. Wuliriza, todduka. Laavu Empula omutima gwankuba. Laavu Empula omutima gwankuba. Nengenda mu ddwaliro okwekebeza nga kituufu ndi positifu. Wabula wano kambuuseemu ekibuuzo. Olowooza ani yali omusobya ku Fiina ng'ogasseko ne Mutyabaddaani? Fiina yamugamba tewambuuza mu kusooka. Wanga jjukira Lodi yamussanga ali bute. Musaatu yatandika butandisi tewaali budde bubuuza. Wuliriza. Agambye nti nengenda mu ddwaliro okwekebeza nga kituufu ndi positifu. Ye Fiina simunenya kubanga saasooka mubuuza. Kati mukasi wange akomawo yandeka ndi mulamu wabula kati ndi mulwadde. Amazima gali nti simanyi kikyenzizaako. Imagine omwa amagezi ki tamanyi kikyazaako. Maama w'abaana yamuleka mulamu wabula kati musaatu mulwadde. Laba tagali. Katonda wange. Amagezi getukuwa ffe nga ffe. Laavu Empula ne bannange tugamba nti omukasi mugambe ekituufu, mubuulira amazima, era omusabe ekisonyiwo, era omugambe yeeyongereyo n'obulamu bwe.
Muganda agamba okalya ddakadda era tulina osasulira ebyo bye twakola. Kyensobola okugamba muganda wange maama abaana mubulira amazima alemeggwa mu kateebe. Nsigadde ku 07 00 73 53 09. Laavu empula. Ekituufu kiri nti muganda wange Mutyabaddaani sijja kukulamula, sijja kukusingisa musango kuba oli musajja munnange, naye era sijja kugamba nti kyewakola kituufu. Though omuntu wamusanga ali bute, omusanga ali bwereere, ekyo kitegeeza nti olw'okuba osanze awo emmere gw'ate ogivaabire buvaabizi bandibanga bateezeemu obutwa bw'emmese oba okiwulira. Kati nga bw'owulidde erudda n'omukazi ono naye ye omukazi teyamanya koza omukazi bw'ogamba nti omukazi ono yagenda ku kyeyo n'aleeta omwana wa ssenga. Of course omanya omusajja bawo omwesiga sekyo. Omukazi siraba waalina buzibu. Guluma yabuuza omusajja alina kifiiramu oba omukazi onowabusigala agambye nti ekisinga onaasonye munnange wabula tewambuuza mu kusooka nti oba ndi mulamu oba ndi muki ndi mulwadde. Naye nga yawoomerwa ekintu emyezi 8 siku nga gimaze okwetoola lwebagenda ne bakebeza. Kati nze kambuuze bwe yandimubuuzizza ku nsanga gye yamusangamu nga bwe tuwulidde yandimugambye? Teyandimubuuzizza, yandikoze kyateekeddwa kola n'agamba nti ono boundaries nedda newakitandibadde ekyo nga wewagambye nti nature demands. However much nature demands, okay, mu kusooka yandi protectinze n'ayambala obudde tebwaliwo. Anti byebyo ebiviirako ebintu ebyo bannaye mubitwala ng'ebyokusagana ye mujja gwa mu katego mujja oyinza okubayo ng'olina muno gwolya mujja kulinya mu katebe. Omuwala ono alimba yagenda mu kisenge kya munne kya maama we ne yeeyambulirayo ng'amanyi tewaliwo essaawa omwami bw'akomerawo ennyumba. Nedda omusajja yakomawo bwawaka ng'obudde bw'okudda tebunnatuuka. Mu buwangwa wano ekisenge ky'omuntu omukulu tukiwa ekitiibwa. Yes, akiwa ekitiibwa watya nga yali alongoosa. N'akola atya ebbugumu ne limutemba. Ebbugumu ne limutemba n'akwate kuwajjamu engoye ze n'akakambulieko wamu Nedda. Dadi bwe yakomawo lwaki dadi teyamuzuukusa? Kakati kyogamba bakikola yeebase era naye nedda myezi 8 ng'erasooka abaana abawala mulimba kale sijja kiteeka ku baana wala muntu yenna. Abasajja mulina okubeera serious mu nsonga zino. Okimanyi kizibu nnyo omusajja okuba mu mulundi ogusooka teyakozesa kondomu oba okubiri n'akozesa kondomu. Okimanyi ekyo? Kisoboka. Kizibu nnyo si kusoboka. Abatasobola kudda omusajja wabanga omulundi ogwasooka teyakozesa kondomu just lwakuba nti gwagambire nti nga wayise emyezi 8 nakwate kubona mugala tugende twekebeze. What was the point? Nti ayinza okuba yali akikozeeko mu kusooka n'akikola mu ngeri ng'eyo ne batasooka kwekebeza ne batuuka ne bagenda okwekebeza ne basanga nga balamu. Kati yalowooza nti ne kwono kigenda kubeera kitya bwekiti. Omusajja ono ateekwa okuba nga yalaba signs n'atyamu n'agamba naye kansooke ngende nkole ku nsonga eyo tusooke twekebezeeko tulabe. Kyogamba kati sinategeera omusajja yali omusobya. Omusajja yali musobya. Nze muwala ye yali omusobya. Oli kitaawe ki ekyali kimutwala mu kisenge kya taata we? Yali akirongoosa ekisenge. Maki olongoosa ekisenge? Kirongoosa oveeyo. Toyinza kweyambulira mu kisenge kya muntu mukulu. Kati kyogamba ye omusajja talina nsobi yali awo kifo ekyo kiri. Siganye nedda.
Taata yangu okujamu engoye. Omusajja bali mu musaasire. Omusajja mukyala we tetuganye. We understand. Ndo gwe nyini wakyogedde nti nature demands. Omusajja mukazi we yagenda. Kati asanze oli addidde ebintu addidde oluwomba alusumululidde ku gundi ku buliri bwe. Lwaki? Omuntu tumanyi status ye. Sooka oyambale. Oba owulira kubanga nature demands. Sooka oyambale. First time yambala for your safety. Woba owulira nga muli kikyaku. Is it raping? It's not raping nga ye tuteke nyini mu It's not raping. Are you okay? Yes. What was that? Omuwala ye nyini. Yes, twanetwala mu kisenge ky'abali. N'atuka ku extent eyeyambula engoye. What is raping? N'agenda ku. Singa omusajja ono yagenda mu kisenge ky'omuwala. Rapping teyandi musanze mu kisenge kye. Bana. Yandi musanze mu kisenge kye. Tayinza kuŋŋamba. Namusanga ng'ayambadde n'engoye. Tayinza kuŋŋamba. Tayinza olinga agamba nti singa nkonkono ew'omuntu. Nenyingira mu kikomera ky'omuntu. Oba nina kye ngenda omubuuza. Nanzijamu engoye zange. Nankolako emikolo teba raping kuba nze. Si ye yamugjamu engoye. Si ye yamugjamu engoye. Tubeera serious. That was raping. Correct who? Omuwala. Omusajja naawe. Omuwala ye yarapinga. Yamugamba konti nawosaawo kurapinga. Banange. Bw'osanga omuntu nga yeeyambudde kitegeeza nti bumba. Kisinziira gwa we yeeyambulidde. Singa omuwala yagaana oba n'ateekawo embeera egamba nti mutuba mu kisenge kyani. Kati abakazi omulina engeri gye mwebaka oyinza okwebaka kuno kugulu n'osuula bulijjo gyasula sigyasula ne budde bwali bwa misana kati gwe oba webasa emisana mama gw'olina kweyambula bweyabuze ebugu mulingi wakaaliwo yekka ate si walikeko akantu walikeko wansi aliwo yekka atya eri nnyumba y'oli musajja sigamba nti yalina omuwa essaawa zakomerawo omusajja alina okomawo wayagala kyekikuze waka ng'obudde tebunnatuuka saani ate get serious naawe amakaago olina okuyambudde bonna bw'oyagalirawo ne kubanga olina kudda kubanga onsanze nkyalina binneekolako mpumuddemu nsukusobola kwata akaleeso mbike kuba yali yeebase omusajja bane musooke mutunuulira ensonga ebbali tewali omuntu mulala ono yamukema omusajja yali yeekuumye naye nebakukema batya musajja gwe ne bali kukema batya omuntu nga tomanyi status ye yambala oshegede yambala nekyawebe demandinze nga kikususeko yambala oshegede wowulira nga akunyumidde nnyo kikusa mu kisizanyo mugende mu ddwaliro mwekebeze omanye nti ali safe oli safe then mukontinuinge n'ekintu mugende nakyo mu maaso naye ekitali ekyo ogenda kufunamu ekyenjawulo munnange kyogamba kati mu byonna omusajja yali mukyamu yali mukyamu omulabi waffe omulungi nkwagala nnyo tetugenda ssukawo wano muganda wange funa engeri gye weekwatakwata omukyala bw'anaaba akomyewo munjijjula ekituufu ekiriwo era omugamba afune omuntu omulala kubanga gwe byakusobako love and plus still tukwagala nnyo don't forget to subscribe we love you. Love you.